Osibeta munafe nkujukiza parish development model ya tuletera government kwa jambwavu twekole mu family wakati we 13 kumiruka olutwetane enteekateeka eno tusobola okugiganyulwamu kulwanyisa obwavu. Nkwebaza okulaba Bukedde TV we bali gyotuusizaako engalo nze kuteesa George Williams ne Mebo mulungi okutuusaako agataliiko nfuufu. Katusooke na bikulu ebigalimu. Ebikulu mu gataliiko nfuufu nga biwagiddwa. Margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. Every activity, okujimaliriza, you need a refreshment. Find Chituzi drink in a shop or supermarket near you. For more information, tukubireko. Chituzi. Ambiance Distillers, Basangibwa, and Ajana Nkumbi, opposite Shello Cars. Taste the greatness. Mugamba buli sawa kamulo butungulu butano bunywe na bamukeberanga talina. Dr. Sali akwatiddwa ba NDA akatambika yafulumya nti akola eddagala lirikakkanya Mukenenya mu katungulu kabizadde. Poliisi ekubye omukka ogubalagala mu bayizi bakedde kwekalakaasa olw'abasomesa baabwe abaagobwa. Omuntu ow'omukaaga atemuddwa e Masaka mu bbanga lya nnaku 3. Twawuliranga ewala nga bituuse ewaffe. Bamulekwa bakalidde Muhajiz ekibanja kyabwe eyakimuwa tamumanyi. Nga njogera mpaliso n'emikono. Onyongera kwebazawo nawo osinzira okubeera naffe mu bujjivu agaale lutandise n'ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga KNDA mu kikwekweto ekikoleddwa olwaleero kikutte Dr. David Sali owa Dama Medicinal Hubs. Ono aliko akatambi ke yafulumya ku TikTok ng'ayogera ku ddagala eriwonya akawuka akaleeta Mukenenya lyavumbula erikamulwa mu butungulu. NDA egamba kino kiwabya nga kiyinza n'okuviirako abantu okwesamba okumira eddagala. Dr. David Sali wa Dama Medicinal Hubs yamanyibwa ennyo olw'okutunda eddagala ly'obutonde eryoza mu mibiri gy'abantu akwatiddwa. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority NDA mu bufunze. Okukwatibwa kiriridde okufulumya akatambi ku TikTok nga yeeranga nga bw'akola eddagala eriweweeza akawuka akaleeta Mukenenya nga likamulibwa okuva mu butongolo. Omuvubuka ali yali China myaka ena egiyise nankubira nti mbadde China naye bagenda tukebera maze emyaka ena ate saagala banzize. Nimugamba buli ssaawa kamulo obutungulu butano bunywe naye bamukebera nga talina. Nga bandi kuleeterayo kyakuleetera kye China nimugamba gw'oliraba. Nimugamba naye ate kati ondeze akatungulu kagoba siriimu tekamulabako. Eri nze akatungulu nkugamba sigamba muntu nti awona siriimu ensonga esooka kulanga ddagala asiranga ddagala leetera yonna. Mbaazi z'ekifo w'akolera ne bazuula eddagala eryaterekebwa mu bisenge ery'ebika eby'enjawulo nga lituna teririiko ndagiriro wadde okwekebejjebwa b'NDA. Kubaddeko n'eriwa amaanyi g'ekisajja eryongera abakyala obwagazi eriwonya emigongo n'ebirala nga lyonna liboyeddwa. Mukumukunya akkiriza nti eddagala lyagamba nti liweweeza akawuka yaliraba China era nti bwe yadda kuno n'abako omuntu gwe yaliwa n'aba bulungi kwe kutandika okuliragirira abantu. Bamukaziza ku bika by'eddagala lyatunda eritali liwandiise n'abategeeza nti budde bwe bubadde bukyamubuza okusaako obukwakulizo obwateekebwawo ekitongole kino. Yeetonze n'asaba asonyiibwe yadde nga kino tekimutaasiza. Akukulumidde aba NDA olw'obutafaayo ku bavumbuzi ba wano so nga nabo balina kye bagattako. Kyembadde mbategeeza ffe tugenda ne tubeera kibayita innovation. Sali agamba nti wanalaba bamutaddeko akazito wakuwalirizibwa okuddukira mu nsi endala. Mu mutima gwange bwe nalaba nga Uganda teri appreciate nga ngenda mu nsi endala. Akuliddemu ekikwekweto kino Dr. Tom Makumbi alabudde abakozesa eddagala ery'eta akakasa nti bessa mu bulabe. Ajja tulaga data bwe yakuŋŋaanya kubanga abasawo banoonyereza ku ddagala siriimu ensi yonna
alabudde abakozesa obutungulu ekisusse nti kisobolera ddala okubaviiramu obulwadde obulala so ng'era kyandiwugula n'abo abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya okuva ku ddagala. n'omuntu amira ARV ajja sooka azibeeko atandika okukamula akatundu tekyabulabe. Omwogezi w'NDA Abiaz Rwamwiri alabudde abantu okwegendereza ebifo mwe bagula eddagala. Kubanga National Drug Authority tukkiriza eddagala lingi erya habo n'erino ery'ekizungu. Bw'oba oyagala eddagala oyinza okugenda mu maduuka agatundibwamu eddagala n'ofuna eddagala. Dr. Sali mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala nga Rwamwiri alambuludde emisango egimugoddwako. Naye eddagala singa lugoye nti ojja kukkiriza buli kimu kubanga kikolebwa wano okugenda ku katale. Mutyaba William yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Ate yo poliisi ekubye omukka ogubalagala okugumbulula abayizi abakedde okwekalakaasa ne babuna emiwabu era mu kavungano abamu bakwatiddwa. Bano basomero lya St. Paul Bulamuti Secondary School nga bawakanya abakulira essomero okugoba abasomesa baabwe. Poliisi ekamuli egobaganye n'abayizi ba St. Paul Mbulambuti Secondary School abakedde okwekalakaasa. Bano ababadde bakutte ebipande omusasi waffe abasanze mu katawuni k'e Mbulambuti nga bakumye omuliro mu kkubo n'okukola effujjo ku bayise. Bategeezezza nti baagala essomero likomyewo abasomesa be baagoba era nti bakooye okutuntuzibwa. Okubakakanya poliisi ewaliriziddwa okubakubamu omukka okubalagala ne babuna emiwabo era abamu ku bo abakulembeddemu okwekalakasa bakwatiddwa bayambeko mu kunoonyereza ate abalala baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalataka. Ekyewuunyisa abazadde nabo bawagidde abaana baabwe okwekalakaasa nga bagamba omukulu w'essomero lino asusse okugoba abayizi nga n'abuzaayo omutwalo ogumu amulagira dde waka gunone. Lwaki mukubonyabonya namaganda lwaki atubonya tutukwenda namaganda abaana balikola ife bazaire emitwalo nga munana ido yabinga lusi yabinga atinenda zero balance oba buli luno n'okwagala tibafuna services basomesa buli eida gobagoba buli musomesa mulungi gobagoba buli kibona abaana tibali kusoma yatwalako abasomesa abasinga obungi oliwuli abasomesa yabatola ali kutaka basomesa batasomesa abaana esende batola ninja ate ku St. Paul abasiniya fo. Amyuka omukulu w'essomero lino ogwa Alfred atubuulidde nti abayizi mu kwekalakasa bamenya olukomera lw'essomero amadirisa g'ebizimbe n'okukuma omuliro mu kkubo. The children went riot. They demonstrated. They were howling words, but the only thing they destroyed is the wall and a few window panes. Ssentebe w'eggombolola y'e Mbulambuti Baligonza Faruku agamba poliisi ekutte abamu ku bayizi bano nga bwe banoonyereza ekivuddeko obuzibu. Bw'erogemagana ne poliisi yaida yaikaikania abaana era abamu ku bo bagemeibwa bagiire ku poliisi nga okunonereza bwe kujja mu maiso. RDC w'Ekamuli Rose Birungi atuuse ku ssomero n'ayogerako eri abayizi okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Naye nga ensonga zaabwe tugenze okutunulako nga kirabika mulimu okutakkanya mu ssomero obw'abasomesa n'ekyawaabwe. Nathan Sengooba yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Malala waliwo omukadde ow'emyaka 85 akaze amaaso n'alayira nti waakiri okufa naye nga tavudde ku kibanja abatuuze kibalumiriza nti yanyaga kuba mulekwa. Omukadde asezza abatuuze bw'agambye nti ekibanja waliwo omukazi mukwano gwe gw'atakyajjukira amannya wadde bw'afaanana yakimukuumisa kati emyaka 4 egiyise. Omuzeeyi yeerayiridde obutava ku kibanja kye bamulumiriza okunyaga ye Haji Muhammad Kyobe omutuuze ku kyalo Nyamatogonya mu ggombolola y'e Kayunga. Agamba nti omukazi gw'atajjukira yali yamupangisa ekibanja kino kyayiika mukaaga era n'amukomekereza obutakiwa muntu yenna. Nali nnyo ku kyuba ng'agenda okufa
ku nsonga y'ekibanja kubanga n'olweggulo natuukayo Rwanda Affection ne mugamba nkati ofwa naye ekibanja n'agamba nti ekibanja ekyo singa obadde osobola mwegatte n'abaana mukigule mumpe ssente nziweereze omukyala mu Amerika yogera n'ogamba ekibanja si kikyo era n'okkiriza n'ogamba nti nvaako ekibanja ky'abaana baana baluwa simwe bino byonna bidiridde abaana b'omugenzi Patrick Kiyuba okuli Jacqueline Kiyuba okutegeeza nti kooti yasala omusango Muzeeyi Chebe gwe yabawabira nti bamuggyako ekibanja n'egumusingisa n'eragira aliirire bamulekwa bano obukadde 3 olw'okubonoonera obudde nga njogera mpalise n'emikono nange Katonda amanyi nti kyaffe gw'omanyi nti Allah akimanyi nti kikyo naye naffe tumanyi nti Katonda kyaffe. Muzeeyi Kyoba akkiriza nti kituufu yalopa mu kooti omusango ne gumumegerayo kubanga omulamuzi yamugamba nti si ye yali ateekeddwa okulopa era nti yamalira abaana ebiseera kwe kumulagira abasasule wabula nti omulamuzi teyalagira nti ekibanja kino ky'abaana ba Kiyuba. Ssente nabwayo emitwalo bazaali nga 7 obuulyawo naye nga ssente balaga nti nabafiiriza emirimu gyabwe gye baali bagenda okukola nabafiiriza emirimu gyabwe kaakati ne bagamba nti gwe baliire bo bakuwaabire mu kooti. Jackie Kiyuba agamba nti omuzeeyi ono abasumbuye ennyo ate nga naye amazima agamanyi nti ekibanja kino si kiki. Muzeeyi ono twajja wano najja ne looya ne tujja ne tumusaba nga tuze kwogera nga we tuze leero kati nga tugamba twogere tulabe engeri gye tukwasaganya ekintu atuwe ettaka kubanga olredde baali bamugambye aveeko atuddize ettaka naye lwakuba nti ekkooti we yamalira muzeeyi yali alimiddeko si bwe kyali yali alimiddeko kati ne tumuwa obudde aveeko naye ate mu kuvaako era teyavaako. Ssentebe w'Ennamatogonya Moses Sanda agamba nti bo nga erose ensonga zino zaabanyiwa kibaava baziweereza ku disitulikiti. Nsaba amateeka nga bwe bagenze bano abaana mu mateeka bagenda ku poliisi gasalewo gafune gakole obwenkanya basalewo bamanye nti omutuufu y'ono enkayana zive ku kitundu. Bajja ku kyalo ne bakola ebiwandiiko n'abataka bonna nga bagamba ekibanja kino bulungi ebiwandiiko bino byonna. Collins Kafeera avunaanyizibwa ku bintu by'abafu Kayunga ng'ali wamu ne Muhammad Sebuliba owa poliisi n'omuntu wa bulijjo batuuziza enjuyi zombi ku kyalo. Waayo ebintu by'omugenzi nga bukyali weewala ebikolimo abantu omudde kugenda kubababula kugenda kubookya. Aka gy'olimu waliwo ebintu by'okola ng'otereeza janaayo. Abadde akoze olukujjukujju n'olukwesukwesu okubba ekibanja tukimuggyeko olwaleero ekibanja ne kikwasibwa abaana b'omugenzi. Waliwo ebintu bye tukola naye ng'ate bitusiba bya bufere naye nga mu kutusiba tetumanyi kye tugenda. Sawulo w'okulira yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Ebyekayunga nga tubitadde ebbali entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Buwunga mu Masaka omuntu omulala bw'asangiddwa ng'attiddwa Kinyana Mpindi n'ekyalo okwatemuddwa abooluganda 5. Kigambibwa yattiddwa ng'ava kwesanyusaamu kuba badde atera okulekawo obba n'abaana nadda mu matumbi budde. Sylvia Nakibira asangiddwa ng'attiddwa ku kyalo kya Njovu, Kinyana Mpindi n'ekyalo Kijonjo, e Buwunga Masaka we bassa abantu 5 ab'enjwemu mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga. Omulambo gwe gusuliddwa okuliraana amaka ge. Basekanwagi Kizita annyonnyodde nti eyawukanye ne mukyala we ku ssaawa 4 ekiro n'amuleka mu budduuka ye n'adda waka. Kyokka bwe ziweze essaawa 7 ekiro omwana waabwe ow'emyezi 6 gwe yalese n'akaaba nnyo ekyamuwaliriza okugenda okumunoonya gy'amulese wabula n'asanga nga taliiyo. Use waka ne mbuuza abaana mama wamwe atuuseeko ewaka ne baŋŋamba nti azze n'ayonsa omwana naye azzeeyo. Bwe yazza awaka abaana ku mulirwano be bamugambye nti mukyala we bamusse. Osobola okuba n'obudde obubeera n'abaana naye nga ngezaako kwegamukontoline nti singa obudde obumu osobola bwe kiba kyakunywa ni kintu ne nkikuleetera n'okinywera wano wali abaana bo. Ono akakasa nti mukyala we abadde mudigize nga wakadda kiro wabula nga bw'agezaako okukangazaamu ng'omusajja nga mukyala we yeekyanga n'anoba n'oluusi n'amukakkanako n'amukuba. Nedda ekintu ekyo si kituufu kati ye ng'alaba ate kimujja mu mmuudu ye oba omukyankalanyizza kati awo naaga akankuviire n'atambula n'agenda
naye ate omutima ne gunnuma. Sekano ajannyonnyodde nti wadde mukyala we abadde wa ffujjo abadde alina bingi byamuyambyemu era y'ensonga lwaki abadde yamugumira. Yadde adde mulalu naye adde alina kyanyambako ku baana. Omu ku baana bawaka annyonnyodde nti nnyabwe yakomyewo ekiro n'ayonsa omwana kyokka bwe yamaze n'addayo ku luguudo olwo kitaabwe n'abawa amateeka obutamuggulira ng'akomyewo kyokka n'asigala ng'amulinze mu ddiiro wabula bategedde ku makya nti afudde. Kati ye taata bwe yaze yatusanze twebase n'atuyita n'atugamba maama wamwe bw'ajja temuggulira. Naffe ne twebaka n'ajjayo enkumbi n'agiteekaawo n'omuggo. Buzibu bwa mukyala kubuukabuuka, omukyala abadde abuukabuuka ayingira essaawa 8 ogw'ekiro 9 n'aleka omwana munju, omwana atandika omuleka munju nga wa wiiki emu. Mukadde Oliver Nora Nakuya ow'oku mulirwano akakasa nti yawulidde pikipiki n'akavuvuŋŋano mu kiro kyokka n'addayo ne yeebaka nga ku makya abazzukulu be bamubuulidde nti mulirwana we bamusse. Ku 12 omwana n'addemu n'aŋŋamba nti bagaye nti maama gundi mama paasi afudde. Ssentebe w'ekyalo kino Yohanna Maria Musoke agamba nti ekyalo kiri mu kutya olw'ebikolwa ebyetemu ebyeyongedde n'asaba abakyala okuddanga awaka nga bukyali. Iriza abakyala okugezaako okulaba nti nno batwala obuvunaanyizibwa obw'okukuuma obudde naddala abakyala bafumbo. Bavigilantizi bannange muveeyo, abasajja ffe tulina okukuuma ebyalo byaffe. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye annyonnyodde nti omugenzi yatugiddwa butugibwa era poliisi ebakanye n'ogw'okunoonyereza. Lipooti eraga nti yatugiddwa butugibwa era n'abeera nga afa. Poliisi eri mu kunoonyereza ku baani abaakoze ekyo era omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga ye ayogedde we batuuse mu kunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa ku booluganda abataano e Masaka. Mwami omu gwe bayita Samula Vincent Lias Chote kwebyo ebigambibwa nti ye yasobola okulumba kojjaawe gwe bayita Muteesasira Emmanuel Saalongo ow'emyaka 57 ng'ono abadde musawo w'ekinnansi ku kyalo ky'Ekijonjo e Kamwozi wano e Buwunga Masaka. Kigambibwa nti ono yalumba kojjaawe Muteesasira Emmanuel ng'amulumiriza okuloga nnyina n'afa. Ono yali yalaalika kojjaawe ono okuba nti yakozesa ebikolwa eby'obulogo okutta nnyina ate nga yali muganda we emyaka 2 egitukubye emabega. Jacinta Bwanika ne Mutebi Sulaiman be bakusakidde eggulire lino. Tubasaasidde bannaffe ate oluvannyuma lw'akatambi akaalimu abasirikale b'ekitongole ky'obwannannyini nga basogga emmundu mu batuuze okusaasaana ku mitimbagano tugoberedde ensonga eno ne tuzuula entabo kwe yavudde. Waliwo akatambi akasasanya ku mikutu emigattabantu nga kalaga abasirikale b'ekitongole ky'obwannannyini 2 nga basonga emmundu mu batuuze bagezaako okugobaganya nti zaali zireetiddwa ku ttaka bye bagamba nti lyabwe bwoya. Byabadde ku kyalo Nkungeere mu muluka gw'ekitendere mu ggombole Kamira mu disitulikiti y'Eruwero. Tutuseeko abadde akanyagano kano abatuuze batubuulira eyabaddewo. Nge batukwata batusiba baleete ente zibeere ku ttaka baliwambe nga bakozesa olukujjukujju olw'okutwala ettaka. Bazayi baffe bonna babakubyekubye babasibye n'omwali munda ffe tukyalya. Ife twadduka buddusi twadduka basirikale lwe bajja n'amamundu nga batutiisatiisa ne bakuba amasasi. Kyokka Museveni bannange tuyambe baama taata tuyambe munnange gulesa tumazeeko emirembe abaana bange bonna baggwera mu makomera. Bagamba nti olw'omugagga abayiganya agamba nti yapangisa ettaka okulundira ku kyokka bonga bannannyini ttaka tebamumanyi kuba tabatuukirirangako. Ava mu State House mwakola aleeta emmundu n'atusangamu emmundu n'atukuba ebigala by'emmundu ng'ayagala kuyingiza ente ku ttaka lino. Bagamba nti administrator w'ettaka lino Matovu Abdo yakwatibwa mu kito n'assibwako emisango kati yakamala omwezi bulamukomera
atawozesebwa. Ebiwandiiko ebyogera ku ttaka ly'abakadde baffe weebiri naye tuyiganyizibwa poliisi naddala DPC wa Luweero azaatukwata ng'atusiba nga tetulina musango gwonna. Wala n'ennyumba abakozi babadde basula gye tusanze nga yamenyuddwa nga bano batunyini bayita mu kiro poliisi byabazinda ne basaako obunyoga ng'eno bakanyama bakonda enju zaabwe. Kale ne batujjamu ekiro ssaawa 10 ne bajja ne bateeka ku mpingu tetumanyi naye nze nalaba basirikale mama yekunte mpingu bankuba empi bankuba n'imigere bati tugende bagamba tugendewa bati tugende batulaze n'ente bwezinywera ngo balumiza abakozi b'omugagga ono okussamu ebigambo okubutamazi okukakananga ente mwefudde nga zikyali ku bujjanjabi. Keera ku makya ng'ente nga 15 zezaali endwadde naye emu ku olwo enkeera yafiirawo ku makya. Wandra Alfred mu kubaka ku kyalo atubulira yamanyi ku mugagga ono n'ensonga z'ettaka eryo. Wakanyolegano bwe kaaliwo ku ttaka lya Sande Pama poliisi yajja era twayinayo n'ekola ogwayo era ndowooza ffe ntulowooza nti fayiro zeeyongerayo waggulu. Ku mulundi guno bwe bajja ne bakoona enju ekiro era poliisi yakomawo era n'ekola gwayo era ffe nga ffe LC netukoma wano ku kyalo ye poliisi n'ekola ki neeyongerayo. Ettaka lino liri ku bugazi bwa mayiro 2 nga litudde ku puloti 8.6 ku byalo 2 okuli n'eggangama. Kitegerekese sente abasikala abalekidde mu katambi kano bakodda poliisi Lwero ng'obulinzi bugenda mu maaso naye nga poliisi mu Savannah region eganya okuba ku kyeyogera ku nsonga eno. Tugenda kumulamu katono tufune kubaka bwa bannaffe tukyadda n'agataliiko nfuufu amala tovaawo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Broiler 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mwabalunda zileya 10% tumulina abaagala ebirungo bya 20% nabyo weebiri mu bungi. Conversion Feeds Intrago tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Tutandise emboozi ezikwata ku bantu abaganyuddwa mu ssente z'emyoga abaweebwa obukadde 3 balazi bezikoze. Tuzankyusiza ddala. Mukaefuga okutumbula eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Bukedde Family ereese programu zayo ezikolera emukono Olwokutaano nga 3 ogw'omukaaga 2023 programu za Bukedde TV ne Bukedde Famma tugenda kuzikolera mukono awo mu Kale Valley Market ne mu kisaawe ekyokusaza. Mukaefuga okutumbula eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Bukedde Family ereese programu zayo nya ez'okumakya Monday paka Friday ne mu kyenkya olunaku luno olwokubiri tulinamu ebintu bingi. Enkya olwokusatu yeyinawo kya gavumenti ng'eyita mu kitongole kya Microfinance Support Center etongoza programu y'emyoga n'ekigendererwa ekyokusitula ebyenfuna by'amaka. Okuva leero tugenda kutuusaako emboozi ezikwata ku bibiina by'abantu abafunye ensimbi zino n'engeri gye zikyusizaamu obulamu bwabwe. Kawempe South Bay Restaurants Operators Sacco esangwa mu St Francis Zone mu muluka gwa Bwayise 3 nga be bamu ku abo abafuna ku ssente z'emyoga okuzikozesa okwongera ku nnyingiza y'amaka gaabwe. Bakola mulimu gwa kufumba mmere era bafuna obukadde 30 mu 2021. Saalongo Rodney Luwambo ssentebe wa Sacco eno agamba nti bwe beekolamu ekibiina baweebwa ensimbi zino oluvannyuma lw'okutuukiriza obukwakulizo. Bwe twalisivinga obukadde obwasatu twali mu 2021 mwezi gwali awo ndowooza gwa 7. Olwo ngenda okuddamu okusetolingisa associations ba leaders nga bali active zaali associations 8 okuva ku 14 ezaali ennamba. Omuwendo gw'abamemba omunene abasukka 150 Luwambo agamba nti basalawo buli memba ajja kwewola ensimbi ezitasukka $200 ku magoba ga bitundu 10 ku buli 100 nga zaakuza mu bbanga lya mwaka. Era wano bannaffe baatwala $200 abaali active baakola baakomawo twatandika obbawola. Mu kubawola ssente ezisinga ku $200 twayingira 3 4 5 ne tuuka kakadde. Interest yaffe eri standard tuli ku 10%. Bwe balaba ensimbi zirwawo nnyo mu bamemba ate ng'obwetaavu bungi bakyusamu ne bakkaanya okukendeeza ku bbanga ery'okuddizaamu ensimbi zino ne gifuuka emyezi 6 olwo ne bongera ne ku muwendo gw'ensimbi memba zaasobola okwewola. Listi okuva ku $100 katugambe gumu paka ku $600 tukolere mu myezi nga 3
naye nga tusigadde era ku percentage yaffe tumuvinga normally. Abamu ku bafunye ensimbi mu ssaka eno bannyonnyodde bye bazikozeemu. Nalubega Aisha afumba mmere e Bwayiise nga mu kusooka yafumbiranga ku kkubo. Agamba nti yasooka okwewola emitwalo 5 oluvannyuma lw'okuterekayo ensimbi ze yakozesa era n'azisasula n'addamu ne yeewola endala emitwalo 7. Njimalayo mu myezi 3 ne bannyongera endala ya mitwalo 7 nenjimalayo ekituufu zankyusiza ddala nenfuna wenkolera nenzimba n'okuzimba. Nankabirwa Sarah nga naye afumba mmere mu Bugalani zooni agamba yakeewola emirundi 3 era nti ensimbi zino zimuyambye okugula ebyuma byakozesa. Kinkoze bulungi kubanza ebintu ebimu nali sibirinanga ebifumba ebyo ebyemikolo bisobola okweŋŋaanya nti nfunyeyo zino bwe ziti nengenda nenyongeramu bintu byange. Omulala aganyuddwa mu nsimbi zino ye Polycarp Sekiranda ng'ensimbi z'emyoga agamba yaziteeka mu kukuŋŋaanya obucupa obumansiddwa okukola amanda mu kasasiro n'ebirala era nga naye teyejjusa. Ndamu naka bizinesi akalabu nava mu bicupa namu akabaala kange katulina n'ebyuma naye lwakuba kati twabifulumiza tukuba amanda agava mu kasasiro kulongosa obutonde bw'ensi. Aisha Namwanje ng'afumba mmere Mulago okuliraana eddwaliro ekkulu nga mmemba era nga mukulembeze mu ssaka eno naye yeenyumiriza myoga era nti ebintu byali bibatambulira bulungi okutuusa ye ne banne bwe bafumbanga emmere okugaanibwa okugitunda e Mulago kyagamba nti kyabakosa. Ne tuba nga twegayirira Pulezidenti Museveni waakiri atuyanda atugulire ki eriggeeti akasana nga yakola ki ngalasuluna. Ssentebe Luwamba asabye gavumenti okubongera ku nsimbi olw'obwetaavu nga kati balina obusobozi obukozesa obukadde obusoba mu 500. Nyongera okwebaza Microfinance Support Center omulimu gwe tukozeemu nenyongera okwebaza gavumenti okuba nti eno programu yajja nga teriiko kwekubiira side. Nyongera okusaba nti bwabaawo engeri yonna ey'okutwongera ku ssente twongerewo akasente enkola yaffe ejja kusigala ng'eri smart. Luwamba era ayogedde ku bibasoomooza omuli bammemba batayagala kuzza nsimbi zino naddala bak'abasirikale oluusi ababatiisatiisa. So nensaba gavumenti wabaawo ofiisi eri standing nti senga wabaawo simu yokka oba muntu kujja mu buntu n'atuuka mu ofiisi eyo eyimukiremu badefaulta bano baleme kunafuya mpeereza yaffe. Adrian Bwanika Bale yakusakidde eggulire lino. Webale nnyo Adrian. Niyo police eyimbudde abantu abakwatiddwa n'omusajja nga tetunnaba kugenda eyo katusooka ga poliisi emaliriza okujja endaga butonde ku mirambo gy'abaana 17 abasiriira ennyo mu bulumbaganyi obwakolebwa abayekera ba ADF ku ssomero lya Mpondwe Rubiriha SS mu kiro ekyakeesa nga 17 omwezi guno. Ku mirambo gino 11 bafunye ab'enganda era nga bakugino n'enkya ku ddwaliro ery'ebwera. Poliisi etegeezezza nga bwemaliriza okukebera endaga butonde ku bayizi 17 abasirira mu ttemu eryakolebwa abagambibwa okuba bayekera ba ADF ku ssomero lya Lubiriha Mpondwe Senior Secondary School mu kiro ekyakeesa nga 17 omwezi guno. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi e Nagolo, omwogezi waayo mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nti ku baana 11 be bafunyeeko abooluganda nga balala 6 tebannafuna bantu baabwe. Twasobodde okuzuula endaga butonde ku bisigalira b'abaana bano 11 ate abaana abalala 6 tukyeyongerayo okuzuula bakadde baabwe. Asabye abazadde abakola DNA okugenda ku ddwaliro lyabwera enkya ku ssaawa 5 baweebwe emirambo gyabwe. Enanga asabye abazadde abatanafuna baana baabwe abasiriira mu muliro okwongera okubawa endaga butonde. Tweyongera okusaba bamaama b'abaana abatannaba kuzuulibwa okujja okutuwa endaga butonde oba oyo yenna ava ku lunyiriri lw'abamaama. Agamba poliisi yali ekutte abantu 21 omuli n'abakulira ebyenjigiriza e Kasese naye abamu ne bayimbulwa Kakalo. Agamba mu kiseera kino basigaza abantu 4 okuli nannyini ssomero lino Bule Tom Nelson, omukulu waalyo Kambesa Isaac, Bashir Saleh omusamize ne Asimwe Ruben. Naye twasobodde okutaabamu ku bondi naye tukyalinawo 4
betukyali mu kunoonyereza. Enanga ayogedde ku misango egyaguddwa ku Lasito Kalanzo w'Erugazi eyeerangirira nga bwali omukubatujo ab'akabinja ka ADF abatta abayizi e Kasese. Yenze omukuba ADF abakubye abaana e Kasese twasa abaana 7. Omusango gwa kwenyumiriza mu bikolwa eby'obutujju n'okubiwagira era wansi w'amateeka agalwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Kibeera kimenya amateeka okuvaayo okuwagira okwewaana okusanyukira abatujju mu ggwanga awamu n'okukuliriza ebikolwa eby'obutujju. Bino bibeereddewo ng'amasomero mu kitundu ky'e Kasese agasinga gazeemu okusomesa abayizi oluvannyuma lw'obulombaganyi obwakolebwa ku ssomero lya Lubiriha SS ge tutuuseemu abagaddukanya bategeezezza nti baliko enkola ezitali zimu ze baleese okulaba ng'abayizi tebaddamu kutuusibwako bulabe ng'obwaliwo. The RDC came and addressed the learners about what the situation is and what actions have been taken. Our town council here and the police station to make sure these people normally come as they check on our security, especially in the night. Abayizi bagamba nti babadde mu kutya buli kiseera ekitwalidde abasomesa baabwe obudde okubabudaabuda balabe nga bamalako olusoma luno. The government assured us of security and we've seen the UPDF soldiers patrolling us during the night and during daytimes. So we are no longer scared. And as students in school, we are confident and sure that our president will never let his citizens be in danger at all. To continue providing us with more UPDF. Motebe Sulaiman ne Samuel Amanyire be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Nabino ngataliiko nfoofu. Poliisi eyimbudde abasibe 3 abakwatiddwa n'omusajja yafiiriddwa omukyala ng'ali mu kaduukulu. Olunaku lwakubiri tukwaniriza mu programu ekyenkya ekitandika essaawa 12:30 okutuuka ku ssaawa 4 ez'okumakya Monday paka Friday. Ne mu kyenkya olunaku luno olwokubiri tulinamu ebintu bingi. Enkya olwokusatu yeyidi ey'okusala ebisolo mu lufula keetalo, embuzi n'endiga birinnye ebbeeyi, omuceere basmati nagwo gulinnye era gweyongera. Tulinamu ekitundu ekyagafeeyo abasinga bwe tunywera mu bucupa tubusuula eri, naye tukyaliddeko essomero erizudde zaabu ebirime n'ennyaanya bye bakozesa. Okulikayo omukumulamu okwo katugende butereevu ku mboozi gye nakoneddeko eya poliisi eyimbudde abantu abakwatiddwa n'omusajja yafiiriddwa mukyala we ng'ali mu kaduukulu. Bano abasoba 30 baweereddwa bondi ng'okukwatibwa basangiddwa ku ttaka erikaanirwa ab'enju ya Kigemuzi n'essomero lya King's College Buddo. Poliisi ensanje eyimbudde abasibe abasukka 30 abakwatibwa n'omusajja Peter Kakwenda eyafiiriddwa omukyala ng'ali mu kaduukulu ku bondi. Bano babakwatira ku ttaka erikaayanirwa ab'essomero lya King's College Buddo n'ab'enju ya Sunday Kigemuzi nga bazimba. Mu mawulire agataliiko nfufu olunaku olw'eggulo ab'oluganda lwa Kakwenda baakutte omulambo gwa mukyala we Prudence Akankunda eyakubiddwa pressure ezamusse olwabba okugaanibwa okweyimirirwa ne bagusuulira poliisi nga bagamba ye yaviiriddeko ekyamusse. Oluvannyuma lwa Kakwenda okuweebwa bondi agenda akole ku by'okuziika ne bannolwaliro bayimbuddwa nga tebatwaliddwa mu kkooti. Bano boogoledde poliisi ey'ensangi ebisongovu nga bagamba okubakwata baalangibwa bwemage nti era babakuumidde mu kaduukulu okususa obudde obulambikibwa mu mateeka. Bagamba poliisi yeekubidde n'ab'essomero ng'ebyabatuuze tebabifaako. Mukomera tuyisiddwa obubi nnyo, tubadde mu mbeera embi etagambika ne mukwano gwabafa ne ffeewo gwe tukola naye n'atuuka n'okufiirwa omukazi ng'ali mukomera. Katono bamugaane nabo n'okufuluma mugenda okuziika mukyala we. Ne batuyisa bubi era ne muganda waffe omu yafiirwako omukazi alina lubuto in fact omwana n'afa n'omukazi n'afa era babadde bamuganye n'okuziika. Ebintu bya mukama waffe byonna bina byetwalitandise okukola ne babisimbula kakati okukakana ne batwala mu kkomera wiiki nnamba. Ffe tuli wano batutadde ngale kale tulina ennyike ku mutima n'obulumi obw'amaanyi olwa muganda waffe. Omu ku bafamire ya Kigemuzi abagugulana n'essomero lino nga ye Abdulhakim Mulebe nga naye abadde yakwatibwa alambuludde ku butakkaanya obubaddewo.
okuva emabega wonna nga King's College gye tutawaanya ettaka lyaffe erya famire eriwerako acres 5 batuwaabidde emisango guno gwe tubaddemu olwaleero ndowooza musango nga gwakuna. bakyala babakwata abasiibye nga bagumbye ku poliisi balaze okusomozebwa kwe bazze bayitamu okuva babbaabwe lwe baakwatibwa ne basiima Bukedde TV olw'okubalwanirira. neebaza Bukedde tuyamba omwami waffe abaami baffe okubata ndi musanyufu okuba nti ngenza okuwulira amawulire nti bba wange bamutadde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Patrick Onyango ku lukumu lw'essimu alambuludde ku basinzidde okuta abantu bano. Naye engeri yatuwadde ekiragiro tugende mu maaso n'okunoonyereza ate ng'okunoonyereza kuno kujja kutwalawo akabanga tusazewo okuwa bano akakalu ka poliisi tetwagala kujemerera ssemateeka. Nuliat Namagembe yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate mu kwongera okusitula ebyenjigiriza mu ggwanga abakuŋŋaanya b'akatabo ka Paspiro akafulumira mu lupapula lwa Bukedde okuyamba ku bayizi okuyita obulungi batandise okutalaga amasomero agatali gamu okulaba engeri abayizi gye beeyambisa Paspiro mu kusoma kwabwe. Abakuŋŋaanya b'akatabo ka Paspiro akafulumira mu lupapula lwa Bukedde basookedde kusomera St Agnes Junior School ya Kisugu nga bano bayaniziddwa. Omukulu waalyo Moses Lukundo musanyo mu bibiina abayizi tubasanze beesomesa n'okunnyonnyola bannaabwe mu masomo ag'enjawulo nga beeyambisa olupapula lwa Paspiro nga bategeeza nga Paspiro bw'abayamba ennyo. Lukundo alaze essanyu olw'omulimu omulungi empapula za Paspiro bwe zikoze mu bayizi baabwe n'asaba b'amasomero okuzettanira. New Vision ne Bukedde okulaba nti basobola okutuwa exams kubanga ku lwaffe tulaba nti babridginze gap amasomero amangi agasinga oyinza okwesanga nga basomesa tebasobola kusetinga olupapula olulungi olwa PLE. So n'olwekyo ffe twagala kubeebaza kubanga bakoze omulimu gwa tendo. Ne bavudde wano beeyongeddeyo ku ssomero lya St Jude Day and Boarding Primary School e Namagoma abayizi baabwe gye batulagidde engeri Paspiro bw'abayamba mu kusoma kwabwe. 23, it has become what, a negative or a positive? A negative. Nga bakulembeddwamu Namakula Patricia basiimye olupapula lwa Bukedde olw'okufaayo ku nsoma y'abayizi nga bafulumya Paspiro alimu buli kintu abayizi kye beetaaga okuyita obulungi ebigezo. Atuyambe okwongerako mu performance yaffe kuba abaana bamu tulina obuzibu mu subjects ezimu yanga revision ono atuyambe nnyo nnyo. Muwiro Patrick nga yakulira ebyensoma ku St Jude asiimye omutindo ogwa Paspiro olw'okubeeramu ebibuuzo ebiri ku kalikulamu empya ng'ategeeza kino kibayambye nnyo abayizi okwongera okutegeera bye basoma. N'abasomesa abaleero njagala okubazzaamu amaanyi. Don't depend ku kintu kimu kyokka. Paspiro ziyambira ddala abaana naddala muzigule. Abakozi baffe era batuuseeko ku ssomero lya Saapulo Kaguwa ku Wodi Kampala nga naye embeera teyawukanye n'amasomero gye bavudde olw'abayizi okujulira ng'omuko gwa Paspiro bwe gubayambye nnyo mu kwongera okutegeera bye basoma. Making wonderful Paspiro papers for enabling us to revise. Kati akulira essomero lino Semayengo Jesper asinziddewo n'asaba abakulu b'amasomero okwettanira ebibuuzo ebya Paspiro abayizi baabwe basobole okuyita kubanga biteekebwa abakugu era basomesa ddala. Kisooka okubazzaamu amaanyi n'okubawa obuvumu nti PLE asoboka. Omwana ayiga okwogera eri abantu, omwana afuna confidence n'aba nga teyeetya. Jovan Kibirige ne Jessica Nabukalu bye bakusakidde eggulire lino. Bukedde olw'okubyalemu ebikulu bino eby'omulabirizi weeruweera omulonde bibi Dr. Kazimba ayise olukiiko lw'abalabizi obukubirire birimu abaana n'omukazi. Mulimu abasajja 35 abasazizaamu paasipota z'abaana bwe baba tutte ku musaayi ne kizuulibwa nga si baabwe. Tukuleetedde emisolo 12 egitandika Julaayi nga 1 egitabudde abasuubuzi. Akasiriiko ka Putin oluvannyuma lwa General kumwefuulira katiisizza ab'omu Russia mu
musenga abakugumbira omukwano bakulega bumalako mu bufumbo bwewayingirira nga togenderedde tukugattiddeko n'omuko gw'abanoonya ababeezi ate ng'emizannyo tukulaze lwaki omutendesi w'omaaniyo atabuse n'omukwesi wa ggolo David De Gea tukugattiddeko n'akatale k'abazannyi nga ttiimu zirwanira okusonjola abasambi ab'akabi galo n'amala mu bukedde olwokubiri. Kwaniza mu kiro kyaffe ky'emizannyo Agateliko Nfuufu wano ku Bukedde TV1. Oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okugula emipiira gy'amasaza ga Buganda ku lw'omukago oluwedde nga Mawokota Emega Busiro akugolosa tukwe mu kiseera wankuluko amasaga akuddamu okutojera ku nnaku lugenda kubeera lwa mukaaga era abasaza g'enjawulo gagenda maaso n'okubanga geteekateeka katwaba amawulire okuva mu ssaza lya Buddu wamu n'erya Kyaggwe. Enteekateeka eno ekulembeddwamu omwami atwala essaza lya Buddu Pokno Jude Muleke nga litaaya asigaddeko ku bwa ssentebe nga wakuyambibwako n'abalala mwenda okuli Godfrey Mbalire mu kwenda eyawummula ng'ono ali ku lukiiko lw'abaweebwa amagezi. Kulembera abavubuka mu ssaza ly'e Buddu njagala okusiima olukiiko lwe tugenda okukola nalwo era njagala okubakumya tugenda kukola ekisoboka okulaba nga tukomyawo ekitiibwa kyaffe. Omulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka bantu be kwegatta era kyetuliko kakati bwembanga ndi eno bwembanga ndi singo mbamba gasse nga nze naye nga pochi n'engeri gyansizaamu obwesige leka tukole tujja kukola bulungi. Abatendesi kuliko Simon Mugerwa nga wakumyukibwa Sulaiman Mutyaba n'ekibinja ky'abazannyi 25. Oluvannyuma Buddu ezannya omupiira ogw'okwegezaamu ne Bugerere nga guwedde goal 2-2. Naye tusuubira nti mu performance gye tubadde nayo naddala first half tugenda ku improvinga okulaba nga tukomawo as a team tubuildinge dynamics ez'enjawulo tulabe nga ttiimu eteekawo performance okutandika olunaku lwa Sunday. Mu ngeri emu ne ttiimu ya Kyaggwe yanjudde abazannyi 3 n'omutendesi w'omujjwasi Kyeswa William ng'ono aweereddwa endagaano ya myaka 2. Basanyufu nti omulundi tuyungudde abaana era bw'obalabako nga bwe bali amaanyi nnyo era basobozi ate nga bagudde mu nsonda ensambi z'omupiira. Oluvannyuma abazannyi omupiira ogw'okwegezaamu ne Gaddafi FC nga guwedde gwangudde ku goal 2-2. Ate nga yetuvuddeyo mu muzannyo gwa digi empaka z'eggwanga eza rawundi ey'okutaano zakomekerezeddwa eggaluga olunaku olw'eggulo nga Gift Ssebuguzi y'omu ku bavuzi abeetisse olunaku. Katwabe ebisingawo. Empaka z'omuzannyo gwa digi eggulo mu kifo kya Victoria City Park eggaluga nsabadiza rawundi eyakutaano kalenda y'engulu y'eggwanga eya Mountain Dew Motocross Championships. Abavuzi 78 beetayi mu empaka zino ng'amaaso okusinga gandi kuba omusayi muto abafiira mu mutendera gwa Sisi 65 ne Sisi 85 nga muno mwe muli abagenda okukiikirira eggwanga empaka z'ensi yonna ezigenda okubeera mu Romania. Omutendera gwa Sisi 65 gwanguddwa Mugero Katende nga Jonathan Katende ne Ramadhan Mbiru basibaganya ekifo ekyokubiri nga Lawrence Kamwa yamalidde mu kyakusatu. Omutendera gwa Sisi 85 gwanguddwa Gift Ssebuguzi nga Jerome Mubiru yakutte ekyakubiri nga Daniel Mitima yakutte ekyakusatu. Milton Obote Akaki yawangudde omutendera gwa Sisi 25. Jonathan Muhindo yalisizza banneefuufu aba MX2 nga Maxim Van P yasaza obuzibu bwonna okuwangula omutendera gw'abakufulo gwa MX1 nga Jeffrey Kayiira yawangudde ez'abakadde eza MX Fates. Suubira nti eno championship nayo wemba kontinuize ne performance y'okuwangula buli race hitu zonna nsuubira nsobola owangula championship eno. Race eddako eno race eddako e Romania
suubira okukwalifayinga. Ku lawundi etaano ezakavugibwa ku musanvu zirina okuvugibwa Jonathan Katenda akulembedde ku ngula ya CC 65 n'obubonero 207. Gift Ssebuguzi akulembedde CC 85 n'obubonero 3 nga MX2 ekulembeddwa Ali Omawazio n'obubonero 107 nga Foto Kigundu akulembedde ogwa MX1 n'obubonero 196. Ate nga tugenzeko mu mpaka z'omuzannyo gwa Scrabble, Ssentongo yeetisse empaka za Mukagwa National Scrabble Championship. Ivan Ssentongo okutuka okulongola empaka za Scrabble ezamukwanga National Scrabble Championship yamaze kukungaanya oguba 14 okuva mu lawundi 18 ezabadde zisanyibwa. Empaka zino ezategekeddwa abamukwanga Scrabble Club mu kibuga Jjenja zabadde ku Gokalo Road nga Christopher Ntege yamadde mu kyakubiri n'obubonero 13 nga ye Edgar Donkara yamadde mu kyakusatu n'obubonero 12. Empaka zino zamaze ennaku 2 nga zisanyibwa ng'omuwanguzi wazo Ivan Ssentongo yakwasiddwa ensimbi emitwalo 4 owokubiri yafunye emitwalo 2. Abantu bangi abazze okuzanya guno omuzannyo abamu bavudde Gulu, abalala Kenya, abamu bavudde Kampala era nga guwadde muzannyo gw'amaanyi. Abafuzi bwe babbinkana ku nsonga ez'enjawulo mu bibiina byabwe. Nze kuteesa Jojo Williams ne Mebo Mulungi tukwagaliza ekiro ekirungi.